ddala oludda olw'amawulire nga batubuulira ensonga nga bwe zitambula. Ekintu kino bannayuganda bawuliriza oba ensonga eno tebadde mu Kampala wokka, ebadde ne mu bitundu ebirala nga bwe nkugambye nti Kasiita Uganda kyali Kampala City Traders Association nga kitwala ba Kampala bokka, naye kaakati kyafuuka Kasiita Uganda, naye ate waliwo n'ebibiina ebirala obukulembeze obulala obwo bwonna kaakati abantu bano batadde ebikola wansi, amaduuka bagaggadde paka nga President Museveni abasisinkanye. Abamu nga bagamba tetwetaaga na bakulembeze bokka, President Museveni kusinkana bakulembeze bokka, wabula n'abasuubuzi bonna bawulirize President abawe obudde obumala awulirize ensonga zaabwe. Lwe lunaku olwaleero naye nga bwe nkutegeezezza nti ensonga eno tebadde ya Kampala yokka, abasuubuzi mu bibiina ebyenjawulo ne mu districts ez'enjawulo babadde mu bufubo, era ewaffe Mukono eyo abasuubuzi nabo baggaddewo balala baggaddewo tebakoze. So n'ebitundu ebirala bingi, kubanga ensonga eno ebakwatirwako bonna wamu. Mbadde ngezaako okunoonya ku basuubuzi ab'enjawulo. Kandabo bakulayini ninako. Hello? Mukama wange gye baliko ssebo. Oli mu studio, oli ku mpewo za Lubogola Simba. Ono manyi njogera ne mwami Mia amyuka ssentebe w'abasuubuzi mu Mukono. Njagala kumbuulirako. Sooka ombuulire Mukono nga yo Mukono ekulembera abasuubuzi ba kitundu ki, kubanga Mukono ennaku zino munene tulina Mukono Kayunga ne Mukono Buyukwe. Mukono oba ekibiina ekya Mukono Traders Association mu bufunze kye tuyita mu Kasiita ekulembera Greater Mukono etandikira wano Namanve n'ekoma ku Nairo ne Buvuma ne Kayunga okutwaliza wamu ye Greater Mukono esebo. Ensonga nga bw'ebadde etambula eggwanga lyonna namwe bwe mukoze eno mu kibuga Kampala. Ensonga bw'ebadde etambula eggwanga lyonna kituufu nnyo, naffe era twegasse Bannayuganda okulaga obutali bumativu n'ensonga ey'omusolo URA gye yatuleetera abasuubuzi egenda okusanyaawo oba egenda okusanyaawo obusuubuzi bwaffe. Biki bye musinza okusimbako essira bye mutunuulidde ennyo ebibagazisizaawo? Okusingira ddala ensonga nnyingiko, naye ensonga ey'essimba ebadde ya IFRIS. Baleeta enkola ya IFRIS nga tulaba egenda kusaanyaawo obusuubuzi, kubanga enkola ya IFRIS tugamba musolo, URA yegamba si musolo system, naye system eno enyigiriza abasuubuzi. Okugeza mu kibiina kyaffe abasuubuzi b'Omukono twaliza wamu baatuloopera engeri IFRIS gye banyigirizaamu. Waliwo omusuubuzi omu yatunda omugaati gwa 1,500 naye omwana yerabira mu system n'awandikamu 3,000. Bwe batyo immediate n'akuwa penalty ya milioni 6. Wangi? Milioni 6. Ng'alina okusasula mu nnaku 3. Ennaku 3 ezaggwako nga tannaba kusasula ssente zigwali akyazinoonya nezitandika okwekulezinga 18%. Yali akyali awo era amasannyalaze ne gavaako nga wayiseewo ennaku ziizo. Amasannyalaze ne gavaako olw'okuba supermarket yali kumpi ne URA banguyirwa nnyo, titumanyi oba balina ekigendo ekyokusula bizinesi mu mbeera eyo. Ne bajja ne bamusanga nga tali kukinta nga system teriiko, n'abagamba amasannyalaze gavuddeko, sinze nsigyeko amasannyalaze. Ne bamugamba amateeka ga IFRIS oba amateeka ga URA amasannyalaze gavaako olina okuggalawo bizinesi yo. Kati neyeebuuza nti amasannyalaze gavaako olwaleero ne gamalayo wekinamba nga tegaliiko, kitegeeza nange siikole era nti namusasuza ki, abaana banaalya ki. Era awo ne bamukuba fayini ne bamukuba risiiti ya milioni 6 still. Okuva mu Gwokubiri, okuva mu January okutuuka olwaleero abadde ayina penalties nga za milioni 6 nga almost ayingidde milioni 28 ngali waffe Mukono awo ali Mukono.
ekyo totya kukyogera n'edduuka osobola okulyogera wekiba kisoboka oba kale muleke. Okay. Kasa kibanga kyoliko kituufu. Kakati omulala wa Adware yatunda omwiko gwa 2,000 eyali agugula yali mu bwangu ng'adduka agamba ndi yajjana ku booda aba afuluma bw'atyo babateekaawo wabbali nga batuddaawo kati ono omuwala ng'ejjaine bakasitoma ye oli adduka n'omwiko nga olwokuba amaze osasula ono waliwo nenagera n'amuyitayo n'amukwata n'amugamba tibakwadde receipt kati yalowooza nti neekobanye n'ono era mu immediately awo wenyini ne bamukuba penalty ya $6,000 naye omwiko gwa 2,000 gukuba penalty za $6,000. So guno si nkola mulimu kakodyo kakusasula musolo mulala oba kunyunyuntiramu era ffe kitulowooza kubanga esystem eno oba omusolo guno gwasookera kuzi bizinesi ez'amaanyi nga nakumaati shoplight game bwezityo era omusolo guno gwajja mu 2019 naye wetukidde olwaleero ezo bizinesi ez'amaanyi omusolo zikuba bwe zaatandikira zaagalawo olwaleero tezikyaliwo tutulowooza nti eno system yazisuula kati bwejjangeza ejja bwetyo etuusire ku bizinesi zino ezawansi tulowooza nti nayo ku nsinzira kwamperawuti eyo ey'ekyonenere egenda okusula bizinesi kubanga omwaka egugwanga bakubye penalty ezisuuka mu miliyoni zinga 8 nga bizinesi eriwasa $5,000,000 yola erina mandate okugenda okugyamu ebintu ebagenda auctioning basasule bajje musendera besasule kigeza obudde mu bizinesi ekyokubiri abasuubuzi bagamba tibalina bwananyini ku bizinesi kuba omuntu waba akugambye nti sisimu evuddeko galawo tegeza yenanyini bizinesi bw'oba toyina aba akugalirawo ekirala waliwo akasupamaketi era ye yali yateekawo sisimu ye ng'anyuka ssaawa nga 8 ez'ekiro kuba yo ate yajja ku ssaawa 7 n'amugamba ssaawa z'okukola ziwereko tukine bwe tumonitaringa galawo. So embeera eyo ebamazeeko emirembe na buli kimu kati genda tusanyawo obusuubuzi bwa Uganda yonna. Kati kiki kyemusaba era okutuula okuteeka ebikola wansi kiki kyemuluubirira kyekyamaanyi kyemuluubirira mwami Mia? Kyetusaba era ekigendererwa kyaffe tulowooza nti singa Pulezidenti Museveni asisinkana abasuubuzi ne bamubulira ebizibu byabwe ebyo nga byebyokugambe n'ebirala byesigambye olw'obudde tusuubira nti ajja kubiwuliriza kuba musajja muzadde mulwanyi tata waffe ye pulezidenti waffe ajja tuwuliriza eyo influence eddeyo kuba tetujagala mu Uganda ejja kukola watyanga musomeseddwa kubanga abantu babasinga nange kennyini kamwa kwogera naawe oluusi siba mwativu na nkola zizze nga abantu tebazitegedde naye watyanga egenze etambula mpolampola kubanga ekikulu mwami Mia eggwanga tulina okuliwa omusolo okusobola okutambula watyanga mukkiriziganyiza kuba olwaleero ntegedde mubadde mu meeting era mwakava mu meeting eseeta kiki kyemutuuseeko nga temunnaba kusinkana pulezidenti tufundikire ekisookera ddala mbala ekyamalo ekyokusinkana pulezidenti kyetusaba tetwagala bakulembeze ngaffe era byokku bye tubaddemu tusisinkana pulezidenti nti abakulembeze bakasiita b'emikono mbala abasinkane pulezidenti tukyabyagala kubanga tuze tukiraba nti buli muntu agenda mu State House n'asinkana pulezidenti tuwulira nti mu State House bansigendangayo nti waliyo omusambwa ogwambala engoye enjeru ogenda ng'olina ensonga ekututte amazima ovaayo ng'oyogera birala ogenda oyogera BCD ogenda okuba ng'oyogera Z ensonga eyo tulaba nti nayo si nnungi abakulembeze banagenda bayinza otuuka nga bogera so mwagala mwami Museveni musisinkana mu lwatu kololo Pulezidenti Museveni waffe tumusisinkane oba kololo oba nambole mu kisaawe oba nakifubo abasuubuzi bajje mu bungi abasisinkane bamubuli ebizibu byabwe asabe oba abayamba oba tabayamba oba abaziika ate nga tusuubira ajja tusisinkana kubanga waliwo abamuli agadde batambula mu pulezidenti tajja tusobola kusisinkana basuubuzi twebuuza pulezidenti asisinkana abageto asisinkana abakomediani asisinkana abayimbi alina obudde bwagenda ekisozi mu Nteeze n'amalayo ewiiki sekotatabe na budde busisinkana basuubuzi abasasula omusolo almost 80%, 75% alina otusisinkana kuba tugata ku ggwanga
neyanziza mwami Mia. So kati okutuula kukyaliwo paka president we munamusisinkana. Era tugenda kuwumula paka kuwulira bubi. Kuwulira bubi mpaka nga president atusisinkanye. Era tetujja tetaliyo mu kasiita evudde ne amaloboozi simanyi agenze ba Museveni nti ate je tugambe tugulewo nedda tukkiriza. Baagala president Museveni asisinkana abasuubuzi bonna. Siri biina. Era bw'anaatusisinkana wagamba nti olunaku weeruti tugenda okusisinkana abasuubuzi nga tulyoka tugamba abasuubuzi ffene mukono nti muse ebikola wansi tugende ffena ekololo kye tunajjayo kye okusinziirako okuggulawo bizinesi zaffe. Neyanziza nnyo Bwana Mia. Ndabira ssentebe ne muto wange Tefe Ian bandabire nnyo bonna. Amina. So abeseeta tebakoze, abeerugazi tebakoze, abeekayunga tebakoze ne mukono wonna. Siwe kiri seeta abasi tebakoze okujjako obubizinesi obutonotono nkalise kayunga obubizinesi obutonotono bweggude ne bizinesi ez'amaanyi eziga naye ekirungi ekyemukono n'owa kioski agaddewo kubanga bo bakisudde nti omuntu agenda kubanga nabo twababuuziza lwaki mwe mugaddewo ate tuba tumanyi ekintu kya bizinesi zinene ne batugamba nti omuntu alina akaduuka ena suuti ku kyalo agenda n'agula omuceere mu kirasa we basuubuza n'aguwa owa booda n'ensawo ne bokisi ya sabbuuni. Owa booda aba atambula okutwala ena suuti abayimale ne bamukwata mu kkubo awo wakati gy'abiguze ne babimutwalako kati wakaduuka eri ena suuti naye afuna obuzibu. Okiwulira kati awo naye baviire bagamba ensonga eno si yabale naffe tukwata kuba naffe tukola luusi era nabo ne basa wansi ebikola era mukono ye nayina ne kantini zibadde zigalira ensaaluuni. Neyanziza nnyo Bwana Mia. Sebo neyanza nnyo nawe sebo. Kale sebo. Mpuliriza omulungi oyo abadde omumyuka wa ssentebe w'abasuubuzi mu Greater Mukono mumuwulidde n'abalala ngenda kubanga ngezaako okubafuna. Njagadde okufuna ku basuubuzi abo mwami Lutamaguzi nsuubira bakuwulira afune ku kifaananyi okiwulidde kubanga ate kyembadde simanyi n'ekirala nti nno amasanyalaze bwe gavaako ate n'enkola ekuyingiramu oli bw'aba tawadde risiiti ate n'eno enkola erina engeri gyekosaamu ne penalties ez'engeri ng'eyo. So Honorable Lutamaguzi lamusa kubawuliriza. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gumpeereddwa nzikiriza sooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizzaako nnyo abeekapeeka Nakaseke Kaasangombe mwebala okukola nkimanyi enkuba etonnya era mbasuubira okuba nga abasinga mwekalakaasiza mu nnimiro ndowooza mulaba olwaleero mbadde ngoberera akatale k'ensi yonna ak'emmwanyi. Emmwanyi eri waggulu nnyo lwakuba wano mu Uganda tulina abafere naye katale k'ensi yonna kiro y'emmwanyi bwe bayita kase eri ku mitwalo 10 olw'embeera eyagudde mu Brazil ekiddedde bwe kyayo ky'emmwanyi zonna kati Uganda y'emu kuzisinga okuteeka emmwanyi ku katale k'ensi yonna. So mukole mulime tutereze ekitundu. Njagala kusaasirako bannaffe abafiiriddwa. Ennaku zino twabadde mu kuziika omugenzi Kato ekiruga oba nemukulika eyo nnyo kulisaayo naddala Honorable waffe Ssekabira okujja okutuyamba okwerekerako era nsaasira ab'emifunya nammwe olw'okufiirwako naye abadde ekyamaanyi wammwe omugenzi Kato oyo ye baŋŋambye wa kuziika nkya. Nina biru ze tuli mu processinga abantu b'emifunya mujja kunsonyiwa sijja kubaawo kuziika naye nja kusindika kyamaani Asumaani ankiikirire n'ensembyayo n'ab'ekiziba mukulu Vincent Serugo kitalonye ekyokufiirwa Ssengaawo naye era aziikiddwe olwaleero nsindise mukulu Asumaani okunkiikirira mu kuziika. Njagala kwongera okusaba ekitongole kya UNRA nkwata ssente zange n'enteeka mu makuba ago si lwakuba nti ndi mugagga naye okufa. Era waliwo omusajja omu yaneewunyisizza kamuyita ali ignorant yabadde tamanyi nti nateeka ssente mu kuziba omuggo ogwo gwe bayita mu magaga yekkuba erigatta Nakaseke ne Kapeeka. Mukulu Salimu Sale tukukaabidde otuyambeko ebimotoka byo ne mukulu Katumba amala ebimotoka byammwe ebyo ebisinza okutwonoonera amakubo mu Nakaseke ebyo ebisomba omusenyu.
era nali nsaba gundi waffe wa Nakaseke chairman waffe wa Nakaseke mukulu k'omu tulina okutuula mu bwangu ddala zinkoye ng'omubaka wa parliament okwatanga ssente nga almost afuga eggwanga lino salimusale ebiruka ebitwonoonera amakubo nga mutyo okugenda okubaako nekyemumugamba. Sebo nsembyayo nasanyuse ntula akakiiko ka finance aka parliament naye mbadde nga nkaaba nti omusaala gw'abasirikale n'abapoliisi gutunulwemu welfare yaabwe. Ffe tetufaayo abapoliisi infact ne prisons kyagirabyemu wali naye nayo ngisaba eyongezebwa omusaala welfare yayo. Tetufaayo oba abamagye mutukuba oba mutukolako effujjo mu abapoliisi babongeze omusaala. Kyensaba ng'omukulembeze welfare mwetunulwemu omusaala gwammwe gwongezebwe. Naye nafunye circular nga tuli mu finance committee sente zammwe zigenda kwongezebwa abamagye n'abapoliisi. Naye abaprison namwe tukyabalwanirirako mu bantu tebabalabamu mugaso. Era ensonga lwaki bali bayita Uganda People's Defence Forces, Uganda Police Forces. Naye bano abaprison bayita Uganda Prison Service. Oba service tegeeza bulungi bwansi. Ne police yandibadde service. Sikitegeera. Amayege yandibadde forces. Sikitegeera naye nze era nange mbadde ekyewuunya lwaki prison yo era service police nebeera force. Kyensaba police nayo keep law and order. Kyensaba nti nga tutunula amapoliisi ekyo kyo kinnuma nnyo omusirikale wa poliisi okusanga osula bubi ofuna obusente butono n'owamagye kyekimu naawo wa prisons yadde mutuyisa bubi naye muli bantu baffe tulina okubalwanirira. Kati njagala kwebaza olw'omulamwa guno. Mbadde ennaku zino ntambula nnyo olw'obukiiko bwange era n'ennaku zino mbadde kampu Lutamaguzi nga nina reports z'empandiika sipiika zeetaaga kuba tusuubira ku Lwokuna tugenda funa liseesi ya weeks nga 3 oba 4 olw'embeera eriwo. Mbadde nga buli wenzijano ntera okugamba abantu tuli mu economic crisis, tuli mu biseera eby'enfuna ebyakatyabaga. Gwabadde takimanyi nze ndabira ku babaka ba parliament ne entities zonna Uganda mu byenfuna bwaba mulwadde aliko kikuba mukono taasulewo tabukeesezza taasiibewo obukeesezza. Kati bano bannaffe bannabyafuzi abafuga eggwanga lino bo tebasobola kubawa true picture y'ekonomi weeri. Museveni bw'ajja gye muli n'abagamba abazungu ne bataatuyambe tujja kubeerawo ne tuvuga tosobola kubeerawo ng'eggwanga lyo n'olitunze kubanga abasinga mu abali mu byalo naddala mmwe batwagala lumonde twebake n'ebijanjalo. Omusajja ensi yaffe yonna agitunze tetukyalinawo ggwanga n'otakula mu nsi. Tuludde mu parliament wali eri tubadde tuva okuleeta reports zaffe nga minisita agamba mu Uganda tulina mu banka za government bbiri zokka naye bagamba housing finance ne ADB UDB nti zezo zokka ze tulinawo endala zonna baziryamu ebinyeebwa. Fakti n'ennaku ezo nawulira nti Museveni yatunze Uganda Post gye tubadde twakasaamu ssente. Kati nga bagamba nti tukwate ssente tuziteeke mu UDB tuteeke ne mu housing finance bisobole otuuka ku basuubuzi nga zibatuuseeku batya kumwe basajjamu. Njagala kwebaza abasuubuzi naddala abali ku mulamwa. Ebitundu ekimu ekiteekalakaasizza bebe embalala Museveni gy'ava bo basigadde bakola nomale. Mwe tetubanenya osanga omukulu wayitako ewammwe n'abagamba influence temusasula n'ebirala naye mwe abasuubuzi ndi munnabyabufuzi naye ndaba tubadde nga tubagamba ng'emisolo temunnagireeta eno mu bukiiko bwaffe bwa finance then parliament egidiscussingeko musooke munoonye ba stakeholders. Mbadde Nairobi eyo nagendeyo nga tugenze ennaku ezo okusinkana Raila Odinga nebuuza ne mbabuuza nti eno ewammwe systems zikola kuba ffe ewaffe systems zonna zattibwa. Museveni ne famire ye n'abantu be kati bafuga eggwanga be basalawo n'osanga omuntu nga muneno singa institution ne tubagamba nga yes ffe tuli bannabyafuzi tuli ku receiving end tetuli kubali abakola kubanga olwaleero buli mubaka wa parliament atuuya nnyo olw'embeera eriwo embi ennyo mu ggwanga. Si ffe tusasula omusolo naye abasuubuzi buli musolo gw'ogenda okuleeta oba taxation policy yonna first consult traders otuule nabo obabuuze kino tukiretse eno gye bayita ifrisi ekwatagana n'okukozesa electronic system Kenya gyeri ne Nigeria n'ebitundu ebirala bagisomesa abantu gradually
taxation policies teziretebwa mulundi gumu tukisuddewo bazintroducinga gradually ne bazisomesa abantu tikati tulese system eno tugenda kukola bwe tuti tugikole ne bagisomesa abantu for more than a year nga bagibasomesa kati tumala okugikanya kwalo gye tukozesa ffe abasoma ebyenfuna gye bayita SWOT analysis buli musolo gwonna gw'oleeta okuteeka ku gauge bagita SWOT analysis noonoonya strengths yago noonoonya weakness yago noonoonya opportunity yago ne threats gye guba guleeta kati ono omusajja akuŋŋaanya omusolo ne banne tebalina burden tebamanyi ennaku ezo mu finance committee mwentuula omukulu oyo akuŋŋaanya omusolo mukwano gwaffe yaleeta nti abantu ababadde basasula omusolo gulu 1 billion plus babadde abantu 150 naye kati basigadde abantu mukaaga one 6 n'agamba nti abantu ababadde basasula omusolo gwa miliyoni 5 miliyoni 5 to billion babadde abantu 2 ne kakati basigadde abantu 11 misolo gye gibajjamu misolo ono yo omukulu ali eri agamba kama kamento oba togiwa biwatagwe kama ekyatuleeta wano mu ggwanga kukama ne weetooloolwa abaminisita naye nga tekuliiko n'omwasobola kuwabula kubanga ffe tugamba nti pulezidenti abeera ne ba representatives nga kati bola abaminisita ba finance bano aba investment ne bamubuulira nti okusinziira ku investigation ze twakoze mu basuubuzi eno ye burden gye bakaaba bawulirize n'ogenda okula we shall pay taxes omusolo nalabye bataddewo n'ab'emmundu z'akajegere anti omuwulidde wemukonaga emmundu ez'enjegere ezikola mu lutalo mbu kubanga babalunda bannansi nga abalunda ente zaabwe kakati nze yakubadde ndi mubaka wa parliament I feel the pain n'otuuka abantu ababeeranga bize mu bikuubo tebakyakola omusajja yaleetanga container 5 kati ne half container takyagisobola Museveni n'aleeta wano ba investors be abali fake n'abatuuma mu ba investor mbu ate tebalina kuwa musolo ennaku ezo waliwo scenario gye baleeta mu committee n'engitunulamu kuba zino committee abazikulya babantu baabwe abasuubuzi batugamba nti bagenda bano abasajja ne baleeta abachina omuchina n'aleeta ekintu kyekimu n'omusuubuzi wa wano aliroko omuchina bw'atuuka eri n'amanya nti ekintu kino kitunda nnyo mu Uganda nga baleetawo ebifactory oba obula bisitowa wano nga beefuula mbweno company n'olwekyo terina kuwa musolo nga baleeta amajoola agali eri echina bano ge basuula nga batandika okugasalira wano kati jjukira bo tebawa musolo naye bano bannansi bawa omusolo ne babeera nti same business same competition naye nga bali tebawa musolo kati ne tubuuza mukulu Museveni are you working for Ugandans fe abalimi otulemeseza omuntu n'alima kasooli we nakaseke weerise muto weekakubansi weekansiri eri ekapeeka weewaffe ebuyungwe n'alima kasooli we n'ateekamu miliyoni 2 alime kasooli naye agenda otuuka okumutunda nga kasooli wa siringi 350 abalimi otulemeseza abasuubuzi nabo balemeseza abantu abakeeranga ku makyanga bali bize mu bintu wano sectors zonna ozitunze ab'okunyanja obalemesezza otaddeyo amagye kati nawulidde sibayine Mukene naye omutaddeko brigade y'amagye tebakyakkirizibwa kuvuba Mukene empuuta wazigoba ku bantu kubanga mulina bannamu abazijjamu ennuuni kakati munnansi akole ki lutindo ebyo biwuliranga ebyokusaaga naye ate nga bya ddala Uganda weeraga eyolekedde akaseera akazibu ddala nti bannansi tewakyali mulimu gwe basobola kwenyumiririzaamu emirimu gye babadde baddukiramu ngala gye gibaweereza ekyokulya n'ekyokunywa nga mwe bajja kafiizi akaweerera abaana baabwe basomeko naye mwana wattu olwaleero abasajja gyonna bagisaanikidde bakulaga nti kirina kubeera gyabwe bakulaga nti owaabwe bwajja tajja kuwa musolo gwe munnansi wa wano ne basooka bakubinika emisolo n'okijjamu enjawulo emisolo gye bakubinika okkakkana bizinensi ogivuddemu nga weeyagalidde kubanga bano abasajja bo gye basinga okwagala nti munnayuganda wa wano tebakwagalangako baagala olemererwa bizinensi baleete abagwira bajje bakolere mu ggwanga Uganda balyenyumirizeemu bakukamule ggwe owa wano obulwe kyokola wakiri odde mu kyalo okwate enkumbi olime naye ate nga ne bona agenda okulima byolima byo akatale kali luddawa olima kasooli n'olima yiika ne yiika ogenda okukungula nga kasooli gw'otunda kiremu ogitunda nnusu 2 ku 3 ojja kugwamu amaanyi agalima sizoni eddako
ojja kulaba ng'omusiri gw'olimi ogw'ensawo ez'akasooli 10 tokutte wadde obukadde 3 mu ngalo zo kyokka amaanyi g'omutaddeko omutaddeko abalima omufuuyidde otaddeko abagenda omukungula otaddeko akuuma akamukuba nga ssente zonna z'ofunyemu ziggweredde mu ebyo abakozi eddagala erifuuyira obumu obumukongola nga tolina ky'ofiisizza mu nsawo missoni y'abakulu okwetamya ggwanga Uganda so si kwagaliza bannayuganda kulaakulana kitegeeza ki kino nti munnayuganda ekaseera okugula amaaso go situka olwanirira ensi yo ng'akadde kajjaali kubanga waliwo akaseera kagenda okutuuka mu maaso nga ne Uganda bagikugoba mu kifuba ate oba ogikolamu okikuba talina mulimu gw'okola nti obusuubuzi babukulemesa obulimi babukulemesa kati Uganda ogenda kuba ogikolamu ki nga bba abagwira bagijjuddemu era balina bizinensi webakugambe genda mu kampu kujja nga baweereza akawunga n'ebijanjaalo mulye ensonga lwaki bali bayita Uganda People's Defence Forces Uganda Police Forces naye bano aba prison bayita Uganda Prison Service oba service tegeeza bulungi bwansi ne police yandibadde service sikitegeera amayege gandibadde forces sikitegeera naye nze era nange mbadde ekyewuunya lwaki prison yo era service police nebeera force